Kitalo nnyo kitalo ddala masterparrot munange yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ono nno yakooneddwa we yabadde asala oluguudo ku mawulire ge tuli mu kuba nti naate tufuna. Akabenje kano kaaguddewo ku Northern Bypass. Kitalo nnyo kitalo ddala twongere okuba nti naate tusabira ab'eŋŋanda ze. Masterparrot anajjukirwa katubere nga tukwa ku butambi buno tukuweko ku bimu ku ebyo byazzenga ayogera. And where? And so if Bobi Wine is dead, you are the next Bobi Wine? You are the real Bobi Wine? It was proclaimed when Bobi is not the world. I'm the next Bobi. You are the next Bobi. I'm the baddest. You are the baddest. And the calmest. Said that Bobi Wine weeyitanga Bobi Robu. Obijjukira? What answer? Kati Parrot ogenze bugenzi. Enyimba Bobi Wine za soko ku recording yazirecordinga nange. Yali 1996. Yali nawe. Fe twasookawo Firebase eyo gyolaba. Kino wakirabako nti kirituukirira. Nali sikisuubira. Nali sikisuubira nali mmanyi nti yasa ayimba nnyimba zirumirirwa abantu. Kirungi nnyo nange nkiwagira kubanga naffe ng'abayimbi wadde bagamba mbu industry eri affected. Ffe ng'abayimbi abantu bategedde nti abayimbi babamu amagezi ne wabayimba he can be anything okitegeera. Nsobola okumuwagirira eno. By the way olaba artist oba kale katugambe nga presidential candidate oba omuntu yenna nga ali mu post. Tolowooza nti aba bamutambulirako bibeera bamukolera. There are some men in black ababeera eno bakola emirimu n'abantu ata ku page ye n'apostinga n'obeereyo mu bbala ne bamwogerako ekibi n'obagamba no n'agenda e Masaka nga waliwo abaagala okukola ekibi n'okiriyalinga the way naye nga you are just in shadows. You can help your friend oba a person wadde tomuli kumpi. Yes, nga nagikwata mutwe eri 0752404020 kakati era olugize n'engamba no kamukubire nabe nesooke kubanga eri bize n'engamba yinga ajogerera nako nenzemu nenjikubanga eri bize kakati oluzemu nenjikubanga eri another line bw'obagikutte ngenza okulya ddoboozi ddala omutima ne gwesikamu n'engamba gyebaleko ssebo nti kaale ne mugamba mbadde nsaba kwogerako ne Parrot. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Kasuku Sibirungi Eno bavuddeyo ne babeera nga ate bamutabuukira bw'asusizza enkwe. Katubeere nga ate tukuwa Nnaalongo kitone tugenda kubeera nga ate era tukuwa ne Ssenga Acid bonna nga balina kye bagamba ku Kasuku. Wamma mwami Kasuku nze oli mukwano gwange. Nze era nkuwa nnyo n'ekitiibwa ng'omuntu. Era nze kijja kuba kintu kibi nnyo nnyo kinampaliriza nkunyiigire. Ne wamma kukuze njagala kusaba kino nga mukwano gwo. Nze ndabye Zubeda ng'ayambadde entale ezitabadde zize. Olaba mwalina obuzibu ne full figure kuku. Zubeda n'agenda agwa mu ngatto za full figure. Kubanga bw'onoonya full figure kyeyakola Zubeda tekyaliwo. Zubeda kyeyakola full figure tekyaliwo. Wabula ensonga nti mwali mufunye butakkanya ne full figure ne Zubeda ne kimutwaliramu. Kuba yalaga nti ye decidinga naawe kyaliwe. Okitegeera? Junior oyo omulaba tayina buzibu na Zubeda. Tebalina na nsonga lwaki tebakolagana. Naye olw'okuba Kasuku wali okolaganye ne Junior ne mufuna obutakkaanya nga ye Zubeda agamba nze munywanyi wange ye Kasuku. Ntegeerekese yawunzika Junior amuvuma ku makya ne mu ttuntu si lwakuba Zubeda alina kye yamukola lwakuba yadecidinga ne Kasuku mukwano gwe. Nze bino Kasuku mbikusabanga mukwano gwange. Kasuku bw'olaba ng'omuntu gw'obeera naye ng'ekintu kye bamwogerako asobola okwesibira mu kisenge n'akaaba nkusaba wamma oleme kwegatta ku bano baakajja mu kantu kubeera nga bakikubamu olube. Omuntu watuukira bbawo omuntu asituka agenda awaabe kitegeeza ensonga eyo ebeenyigiriza famire ye n'abaana be. Kibi nnyo nga mukwano gwe gw'otula ne bano abasaakaanya olw'okuba bo tebaagala Zubeda ne basaakaanya ne balaga nti ye omuntu eyamukoseza yadde amuwaabire tebamulinaako obuzibu era bamwagala nnyo. Anko Kuku yawulirizza twabadde ku live ne ŋŋamba waliwo ebigambo bye nagambye ani waliwo ebigambo bye nagambye Shalom. Anko Kuku naŋŋamba Ssenga Acid Shalom muleke. Shalom muleke okusinziira nti bano abantu bonna bakwano berererere
Of course, that is one side of a hypocrite, always wanting both people and not wanting to pick a side. That is also okay. I was agreeing with Uncle Kuku. Ngawe mumuwulidde mumuwulirize. Zino man system we yagenze we yatandise senga acid era ngenda kwogerako naye ne wano ngenda muga senga acid abantu mubaleke enkolagana z'abantu tozimanya Shalom ye muleke kuba sugar mukwano gwe ne Zubeda mukwano gwe sikyo kati enkolagana yaabwe koli ntomanyi bwe yajja bwe yatandika muleke muleke abantu fenna we tuli omuntu mukkiriza akole kyayagala obuzibu bwe tufunye mu kantu kano nze mbabuulira mazima bantu kutandika kudictatinga muntu bw'oyina kweyisa awokka n'ebirala bingi akavidiyo mujja kugenda mukawulire. Yenze addamu Uncle Kuku nti Uncle Kuku sitera kukutenguwa naye Uncle Kuku njagala tukiriziganye nti akantu kaleme okubeera ne selective over what? Selective understanding, selective neutral grounds. Uncle Kuku Zubeda yanyiga nnyo n'avuma Sugar n'amugulako olutalo kubanga Sugar yatuula ku live ya Senga Acid atamwagala. Yenza abuuza at that point Sugar ye yali takkirizibwa kukola kyayagala oba okulondawo kya inze Shalom okulondawo bannange kintu kyayagala oba okukola kyayagala. I don't mind. Yenza abuuza so it only applies to Shalom and Zubeda and you and people that bowolereza. So Sugar ye had no right okujja ku live ya Senga Acid gwatalinako obuzibu nenga Zubeda amulinako obuzibu. And then you said Eno business. Uncle Kuku, who tells you mwe kabalina business? Bananga abantu bakantu nga bwe nabagamba mbadde mbasaba. Let us employ the saying of Baganda. Chenkola banange sagala bachinkole. What you don't want me to do to you? Uncle Kuku ndiwo kujukiza at some point. Shalom yali akunyigidde nnyo nga agamba oli mukwano gwa Senga Acid ate Senga Acid amwogerako. Uncle Kuku abaana bakuyayuukako kikkirize. Every time you try to advocate for them obeera oyonoona. I know you as a person with a level head. Naye abaana Nalongo ekitone munnange avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Shalom. Agambye nti no Shalom ye ow'enkwe mbu Shalom wankwe era munnange yali emabega w'okutabulatabula ka group ako ak'akantu. Si byaffe nga ba Newspack Channel nabyo katubeere ng'ate tubikuwa. Tabula Bazubede ye Shalom. Yes, Shalom. Ataba tabulati. Shalom. Bwamala nyumya ebigambo ne Bazubeda. Nga abiwe akubira Sugar. Waba ogende ku WhatsApp nga mweza screenshot. Anti bangamba nti naye yali ambuya mukwana mbutumayi ne beetaba ezityo. Sugar yangamba Shalom ali Caroline Maka. Ate abadde babiri. Anti kati leba nanga basajja batano. Kitu ekyo nakibuulirako ntukiinaako bukakafu naye amasimu kuŋŋamba yaŋŋambye yalaba message nga beetaba ku ssaawa 9 ogw'ekiro. Kisoboka because olaba okuwasa Sejjo lwali kubala fiiki oluvaako enkiira. Yangu lwe baakola eyo interview ya Faye oyo Shalom nga bwe baagikola yakubira Sugar n'amugamba yabadde interview n'asooka n'agimuweereza Sugar n'agiyitamu n'alyoka agipostinga buli kintu bali kye banyumya. Shalom bwakitula n'akizza eno era yaŋŋamba nze buli kyoba bagenda okukola mba nkimanyi because Shalom aba ŋŋambye. Nate Shalom aba akola bubi. Shalom yali batabula ne bino byonna
Zubeda we yalinga gambo na amwetondere otalo mugabe batikamu omuliro teyetonda ate wadde eri kanga ye wabakola interview ayogera ebigambo bitimye ayogera bitini mwanyina zanyina audio yana mu mukaaga neyongera okupulovinga nti sinze nkwogerako wabula abantu abakwetoolodde be batambula bakwogerako mu bakyali baabwe. Are we together? I have 46 audios. Okay? Mwami Shalom ogambye ndimbwa. Naye nze ndimbwa yali ebeddewo oli. Ndimbwa esabika obuyambi. Ndimbwa ebeererawo bakyali bange. Nga naawe olimu abo be nali mbeereddewo ndowooza abye embwa ey'omugaso nga nsi. Olabye embwa ey'omugaso. Mwanyina zowete badanga abantu aboogera ku bannammwe munyiiga mangu. Naye nze wamma Mwanyina Sifaayo yogera amazima nti olwana Zubeda. Just engeri mwagala omugoba kantu. Mulaba abafuukidde ekizibu Zubeda akulaakulana nnyo Zubeda akulaakulanye nnyo ku sipiidi temukyagadde. Kubanga bwe ntunulamu nze sirabawo nsonga lwaki oba onvuma. Naye sinze gw'ovuma. Yogera amazima nti kubanga gw'olwana omumanyi. Ensi yonna ogimanyi. Bate saagala tutuuke kwerumiriza bigambo oba tutuuke kweyogerako reality. Kubanga ndaba ekintu ekitutte nnyo personal ate ng'olutalo terwali lulovaayo yogera amazima nti Zubeda gwe mulwana YouTube ye mwagala kugigula. Naye mulaba tava mu kantu akulaakulanye ku speed kibaluma. Bwetweyongerayo tamala emirundi Junior wuno avuddeyo n'abeera nga atabukira Brunoke. Bambi Brunoke ye bambi alabika ayina olutwe kubanga ne we yavuddeyo okuba nti n'atayamba tengetenge baamuyisizaamu eggaali. Ne bamulangira mbu asusse okubeera upcoming artist. Bantu mmwe katubeere nga tubikuwa obudde bw'omala Brunoke ng'oli awo oyamba abantu bukosa okuyamba abaana bo ne bakazi bo. You have peace. Sijja kwongerako. I will not add on. Sijja kwongerako ye message yange agifunye. Brunoke va ku sympathy. Va ku kunoonya likes. Va ku kunoonya abantu bakwagale. Ekyokubiri abantu b'oyagala okuyamba. Now oyina ebizibu bye bikumala. Concentrate on your problems. Brunoke tulooza nti buli omu gwagenda omuyamba. Not every problem you are the one to solve it. Tell you my brother, Brunoke, you are going to end up in big shit. Ogenda gwa mu kizibu eky'amaanyi. Lwakuyamba nga naye weetaaga buyambi. Kati ebintu bya tengetenge byadde bikwatirako wa. Byabadde bikwatirako wa. Brunoke, stop putting your nose in things that don't concern you. Kubanga nze neebuuza Brunoke, ebintu byo tengetenge byabadde bikwatirako wa, like how were they concerning you? You know, that's a problem. Okay, how were you affected? Ye wabiyingiriddemu wa. Brunoke, you are just idle busy. I don't blame you, only idle busy. Kwanze neebuuza ebintu bya tengetenge gye wabiyingiridde namu bikwatirako wa sirabawo mpaka we waswadde n'olaba nga tewali agenda bisonda n'onoonya maneja wa tengetenge mbu obagattangani. Brunoke wayokyezza biseera kusabiriza biseera kusonda abantu basabiriza bakooyi. Nze badde wano emyaka 6 walora bekola live yange eriko okusabiriza. Ne Brunoke abantu mubalekeemu
ne musabiriza abobugali ne musabiriza ababoda boda ne musabiriza abavuddemu embuto namwe mwenyine mwetaaga buyambi Bulunoke let people rest okay osabiriza otuse wokoma now let people rest you not help everybody okay kale Bulunoke webala olw'omutima omulungi antu yala nnyo simpase bakuwane okay antu mwagala nnyo obwo busimpase he's a good heart you know he has a good heart kabulanga ne good heart olinga amazi Omubaka Betty Namboze wuuna avuddeyo n'abeera ng'ate abaako byayogera ku Justin Namere. Jjukira nti nno Justin Namere yaweereddwa obwa minisita. Kaakati Honorable Betty Namboze bino byagambye. Kati ne baleeta Namere. Bw'olowooza bw'owulira byayogera olabanga gwe balonze ku bwayigigi. Nze mpulira ng'ayogera ng'agamba bamulonze ku bwayigigi. Mangi. Ate yalowooza bamulonze lwa ssente za PDM. Naye nze okusinziira bwe nasoma etteeka erifuga PDM teririna bwe likwataganira na minisita wa local government. Pozi olw'okuwulira nti mulimu ab'emiruka. Temuli bwe likwataganira nnyo na minisita wa local government. Amaanyi mangi. Ministry gy'agenda okukulembera erina trillion 6. 5.4 misaala. Misaala gy'abakozi. Basically eriyo ki mu local government ze yeewerera tyagenda gobagana n'ababbi. In fact oba agenda sikira Nantaba. Agenda kusikira Anite oba Nantaba omu ku babiri abo. Era ajja kwetoloola emyetololo. Ojjukira Nantaba bamulonda kuba minisita bw'ettaka. Nene yeefuula poliisi. Yakola bingi. So n'oyo naye amaanyi gajja mugwa ajja kusitula mu palamenti ng'ayogera ebintu bwe biti emirundi nga gijo nga bamusekerera. N'addamu nga Papita amugamba naye maama Mamito. Okyusamuko wano. So bwe bityo. So cabinet yeyo naye ekikulu Mwami Museveni eyo cabinet si ekola emirimu. Mwami Museveni alina cabinet yekola emirimu gyeri mu State House. Yes. Erika abasajja abo babya Ruhanga babbanana bana ababeera eno gye bali eyo gye bayita chicken cabinet. Cabinet y'omufumbiro. Bana abalala omusangawo wali omusala bayita bya Ruhanga taliyewaako ku bwa minisita naye yasalawo baani ababa babeera ba minisita. Babeerawo bwe batyo nga basirise gye bali be balina obuyiza. Mwami Museveni alina cabinet endala mu State House. N'olwekyo olaba abantu nga Lwabwogo. Lwabwogo alina obuyinza obusinga minisita yenna. Operatinga abukozesa ddi foreign affairs yiye, information yiye, Minister of Information yiye, Minister ya Foreign Affairs yiye. Uyo Lwabwogo. Wadde nga bangi mubadde temuwagira Calvin Kayanja ndowooza olunaku olwaleero mujja kubeera ng'ate mubeera akusaidye. Calvin Kayanja avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira gavumenti gy'awagira eya NRM olw'okwonoona ebintu by'abantu n'okumenya amayumba g'abantu. Bw'ati bw'agambye. Mwagala nnyo entobazi okusinga bannayuganda. Bino byonna bwe muba mubi-instructinga mukimanye nti kyonna kye mubala emabega wa bino oba kutwala Mwami Museveni kumufulumya ggwanga lino naye nkakasa obuyeekera bwe mumukolako n'okumukyaya abantu tebujja kubaleka mu maofiisi ago. Omanyiza nasoma ku bika by'obuyeekera buyinza okuba bwavaayo mu nsiko kati nga President Museveni mukyayi kyonna kye muyitamu okusuula gavumenti ye okumukyaya abaamuwagira n'abaamulonda nkakasa bukakasa bwe kinaaba kimaze okumujja mu State House Entebbe nammwe temujja kulisigalamu eggwanga lino. Awatali busaasizi eggwanga eririna ministry namba ey'ebigwa bitalaze ne mumenya ennyumba z'abantu akina kuba planingira wawe badda balinga emmomboze mu nsi yaabwe. Abantu abasatolinze mu bifo emyaka 25 emyaka 3 n'obulako kugamba nti kale eno ffenna tugikkiriza nsobi yaffe. Abantu tukkiriza bali mu ntobazi naye ebbanga lye babaddewo tubadde ludda wanga gavumenti ne mukkiriza nti eno nsobi yaffe. Ekyokubiri gavumenti zonna
zifuula omuntu munnansi priority. Toyina bw'oŋŋamba nti osaanyawo bannayuganda ku savinga ntobazi. Kino kibalekawa era kitulekawa nga bannayuganda. Osaanyawo munnansi oba ombozza omwana we abantu mubasudde eddalu bw'osavinga ntobazi. Bino byonna mubikolera ani abisiime nga mumaze okunyigiriza bannansi. Ministry ennamba ey'ebigwa bitalaze ne ssente ziteekebwamu eririddawa mu kaseera ng'abantu baazirana abakulembeze baffe ab'opposition ab'ennono aba gavumenti n'ab'amadiini muliriddawa wadde okudduukirira okutwalira omuntu ekyokulya. Uganda Red Cross muliriddawa bino byonna nga bikolwa. Abantu bayaga amazzi kale kituufu tukkiriza n'abantu bakkiriza baabikola mu nsobi baazimba ne basotolinga mu kifo ekitali kituufu bainvestinga ssente zaabwe mu kifo ekyo. Gavumenti ebasaasidde etya? Eggwanga eririmu national housing ne mulema okutuula ogamba nti kale abantu bano tubafune ekifo ekituufu we tubateeka. Ssente ze mupulaningira ne ze mweyagalirako bannansi be bazikola ki? Be bazisonda. Sente ezikola ebirala ezigenda mu URA era omusolo guva mu bantu bano naye mubafudde mutya ab'omugaso mu nsi yaabwe. Lwaki oba ombozza omuntu mu nsi ye? Munnayuganda yandibadde first priority. Ebyentobazi ne biddirira luvannyuma oba waliwo ensobi eyakolebwa ne tusooka kutuula ne tulaba we badda. Omuntu n'atwalibwa oba n'asengerebwa mu ngeri ey'ekitiibwa. Bannange tuswala mugenda kuba President Museveni ekigo. Abaagala okugenda ebweru kwata peni n'olupapula. Ewaffe oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Twetaaga abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mugenda kukola mu ggwanga lya Dubai. Nga bakirina ku bisaawe by'ennyonyi, mizikiti, masomero ga gavumenti n'amalwaliro. Omusaale $1,000,000 bakuliisa bakusuza bakujjanjaba. Nammwe abaagala okukola mu fast foods restaurant nga bw'olaba Cafe Javas, McDonald, mugenda kuba muweereza mmere ekwoza bintu kola nga bawaiter na bawaitress. Omusaale $1,700,000. Ate abaagala okukola Saudi Arabia malwaliro bakeyagiva ne bakirina ka input katono. Visa ze Saudi Arabia zibeera sponsored ne company gye bayita kudu. Emirimu tugirina mujje abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ku noti 7676 2155 oba noti 7465 Calvin Kayanja ogenda kuba omufuna butere. Ewantake Sibirungi bavuddeyo ne babeera ng'ate baleeta ebyama mbu ssaawa yonna agenda kubeera ng'ate attibwa. Okusinziira ku pasita avuddeyo n'alyoka agamba nti no ntake munnange ssaawa yonna baagala kubeera nga bamuggyawo abeere ng'ava mu bulamu bw'ensi eno. Biibino ntake oli kale bateesezza okutta ntake batwale amataka ge batwale ebizimbe bye batwale kampani ze. Ntake oba mu accident oba butwa oba masasi naye ntake ebyobugagga bwo bigenda womanyi kyoyina nabo. Ntake omugagga ntake ebizimbe amataka ne kampani byonna bigenda. Okwavuwaza abafunye ssente mu politics Anita Among bamuleka ku ttaka n'abalala bonna bagenda babatuukako omukuomu essente bo obakolera bukolezi togenda na ssente zaabwe. Kyovula bayaamongi bagamba akalulu kaddibwemu naye taye bw'olwokuba ye akyabakolera ate ye tebakaddamu. Nabbanja olw'okuba akyabakolera ate ye tebakaddamu. So ate nga baatuula ne beewa ebifo ne bamakinga sure nti bo tebeesimbwako. Kati ono Yamongi bagamba yaddeyo mu kalulu. Naye nga n'abalala buli omu alina format gye bagenda omutuukiriramu okulaba nga bakakkanya abo banga babajjako essente zaabwe tebaagala ogende ne ssente zaabwe kubaako
kyobeera nakyo. Oluvannyuma lwa Fefe Buso okuba nti Munange teyagenze ku kivulu kya mukwano gwe Karo Kasita, era nga Karo Kasita Munange okusinziira ku interviews z'akola bambi teyayisiddwa bulungi. Kaakati Fefe Busi wuno avuddeyo n'abaako byannyonnyola nti n'ekyayawula abantu bano ababiri nze naawe. Akatambi Kakano. Ekituufu saabaddewo bannange nze nabadde Kalangala. Nabadde ate nagezezaako kujjanga eryato terikola ki tebikwatagana simanyanga byakideeri kulinda kideeri naye ne program saagifuna bulungi sijja kulimba naye era mbadde nyina okubeerawo kuba naye yajja kukikusho yabatitano fortunate musaako kisaabaddewo kyejja okugamba walwikinze out eriye aye sikyayogera maze omwaka looda gasoogera naye full year n'okujja ku rehearsal tewayogera naye tetwogera lwaki ayina musajja we mukambwe nnyo ate yali amutambisi omusajja oba naawe olina kamami nga kakambwe nnyo nga kakugaana okuddamu okwogera ne Kalo akange tekakuba masimu kayinza obba kakulomba kipindalo awo nga si bya ssimu ya mwana kyekyo naye nze nayogeranga nani labbe gy'omumanyi yakola ku konsati yange ate naye yabadde amuyamba naye ku konsati ye kati nze nali communication na labbe ate katubadde tuwebuza Fefe Kalo nga mmaze omwaka mulamba yajja atya ku yiyo ye sijja kulimba sijja kulimba tunamuyita kyetwala negwe walaba engeri gye yajjamu anti gye twebuuza nali ne Karo ku KURT ku Saturday ku lunaku lwa show yo yalina Thanksgiving event gye yali agenda okuperformingako empigi naye yaŋŋamba kubajjukira show yange eggwako ssaawa 10 yaŋŋamba Alpha nteeka mu first hour nkube nziruke empigi kuba nina okudda nnyimba ewa Fefe sijja kulimba nze nali manyi tagenda kujja kati gwegwe omukwano omutuufu amazima nali manyi tagenda kujja because of his guy and everything kubeera n'abantu ekibuuzo kyakibadde beebuuza nti ne wali okola rehearsal ng'olagirawo togenda kujja ng'otudde oli ku ssimu tobiriiko nedda bambi ku ssimu ki waliwo oluyimba lumu lwe nali neerabidde ani oba Muhammed Ali kati nga ngezaako kebera ku kiku lyrics nga zaasiimuuka ya luyimba lumu Fefe okyawa bubi ate ekirala siwe natuuka mu lyaso nanyina okola ennyimba 3 nga sikimanyiiko siina yakigambako okitegeera naye nga bambitoa unfortunate naye era Mukama bulungi yakikubye ate omumanyisheze stage godisa performinga bulungi. Yes, true. So lwaki tugamba badde Fefe kibadde kirungi okukulaba tugera kunoonyako mu paati 2 kale sembatya bwete tambula badde mulabi mulungi ala kwekumira ku Newspack channel kankusobere ngo subscribing ngo likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.